Uganda olwaleero yegasse ku nsi yonna okuza olunaku lw'abavubuka era okujaguza kubadde mu disitulikiti y'empigi ekampiringisa era ng'omukulembeze w'eggwanga yabadde omugenyi omukulu. Omukolo guno agutandise n'aggulawo kizimbe ekimu ku faamu egenda okweyambisa abavubuka okugatta omutindo ku bye balima. Pulezidenti Museveni oluvudde wano yegasse butereevu ku mukolo omukulu ogubadde ku ssaawa eky'ekampiringisa era nga wano atandise n'akulambula nnyiriri z'abasirikale. They may not be a very big proportion, but they have a very big statement. Us, as a community. Omukolo guno gwetabiddwako abakungu ba gavumenti ab'enjawulo n'abakulira abavubuka mu bitongole ebitali bimu era nga nabo boogeddeko eri abantu. With a population of 39 million people and nearly 78% of them below the age of 30 in Uganda, there is an urgent need to create more safe spaces for young people. It is very paramount that the young people are included in key decision-making offices so that their interests and their views can be championed and it's heard. Mu kwogera kwe omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alaze obwennyamivu olw'enkola ya bonna basome oba UPE eyongera okusereba buli lukya. I'm now tossed around. We spend so much money on UPE, so much money on USE, yet schools, government schools are charging. And you find some children are out of school. So what do we do now? I want resolutions from the LC1 to tell me what to do. Fube gavumenti okufuna ensimbi eziteekebwa mu bavubuka, omukulembeze w'eggwanga agamba nti ensaasanya ya gavumenti erina okukendeera nga ku kimu kyakoonyeeko kwe kutondawo district oba municipalities endala ng'agamba nti kino kirina okukoma. Standard travel, all that wastage must be restrained so to put more money as capital so that those young people can buy equipment which they need. Wabula waleese Katemba minisita n'okusobola kingi bw'atandise okwogera abavubuka ne batandika okumuyimba ennyimba ezimusomooza nga kino kimulemesezza okwogera. Ivan Chimulichigozi, NTV Kampiringisa, Mpigi District.